bwangu oyinza okugamba nti ennaku wasigadde bbiri zokka, akitegeeza ki nti wasigadde olunaku olw'enkya n'olunaku olwokuna. Ku lunaku olwokutaano Independence Night akugwe agenda maaso n'okulaba SOT TV lwe lukuŋŋaana gaggadde oluyimiriza ensi Uganda n'ebweru waalyo. Buli muntu n'abeera waali okusingira ddala e Kololo, buli muntu n'abeera mu kusaba n'okusaba. Ansanyusa okuba nga mbasinkanya balabe ba SOT TV saawa zino. Ebeera Unveiled Experience program mwe tubalagira embeera eri mu ggwanga Uganda, ensi nga bw'etambula naffe bwe tugibalaga. Ebiri mu ggwanga Uganda tubibaleetera nga bwe biri, naye nga bwe nabategeeza wiiki ewedde nti wiiki ewedde ne wiiki eno twaziwaayo ku lw'ekyo ekinene ennyo ekigenda okubeera mu ggwanga Uganda. Ku lunaku lugenda kubeera Lwakutaano, ennaku z'omwezi zigenda kuba 29 ye Independence Night. Omusumba Alozias Bugingo ne ttiimu abalumba Kololo mu maanyi ag'ensusso, era nga olunaku olwaleero Robert Mutebi Nanyinifield ne ttiimu atusazeewo okubaleeta mu paaka enkadde kaakati okubalaga butya abantu bagenda okuba nga batambula, abagenda okuba nga bajja e Kololo. Ekisinga obukulu olunaku olwaleero nja kwogera n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo paka ku ntikko y'abaddukanya takisi, kubanga twetaaga okumanya ebitundu ebirala eby'eggwanga Uganda abantu bagenda kutambula batya, security y'abantu eri etya, stage ki eziteereddwawo okuba nga zitambuza abantu okubatwala e Kololo. Kitegeeza nti obukulembeze bwa takisi bwonna nja kuba nga mbufuna, naye ate n'ekisinga obukulu olunaku olwaleero tugenda kuba nga tubatwalira ddala ku stage ezikansangwawo ezitwala abantu e Kololo nga ziva mu paaka eno enkadde. Nkugambye nti oli ku Unveiled Experience, ennaku ebula Lwakuna na Lwakusatu na Lwakuna, Olwokutaano ye Independence Night. Kwe kusaba okukeesa obudde okuleeta abantu okuva mu nsonda z'eggwanga Uganda n'ebweru waayo, era nga kabeera keeterekerero k'amaanyi nnyo, ate era paaka gye mulaba eno ebeera bize bya nsusso ku lunaku olwo nga Musumba Bugingo ayongodde. Ngenda kuba nga ntandika ne management eya paaka enkadde batubuulire butya bwe beetegeseemu, stage ki ezinaakozesebwa, singa abantu banayitirira obungi tunaasobola okufunako ku takisi okuva mu bitundu ebirala ezinaateekebwawo kutambuza abantu n'ebyefaananyirizako bwe bityo. Banaakola ekiro, ku makya banaabeerawo, emisana banaabeerawo, enkeera okubasomba ate okubazza kubatwala mu bitundu ebirala. Beetegese batya mu paaka enkadde Independence Night ebulako ennaku bbiri zokka. Tuli Kololo mu maanyi amayitirivu ennyo. Omuzindalo mugenda atansanyusa okusinkana nze kankuwe guno nze nsigaze gw'otalaba obuuze kuba tulaba. Sebo nange tayinza okusinkana. Amanya nze Mutebi Abaasi nga nze muwandiisi w'olukiiko otwala paaka enkadde eno. Sanyuse nnyo balaba abantu baffe abasooti ya Pastor Bugingo tumwagala nnyo, era mwe bali tuweereza n'okutuwanga omukisa okubeera nti mujja mu paaka yaffe ne mutulambulako okulaba emirimu egitambula. Atubanga ffe buli muntu yeetaaga munne, mutuwa saaviisi ey'okulyowa emyoyo gyaffe, aye naffe nitutambuza abantu katubatwala okubanga babalyowa emyoyo. Lwaki erinnya temulikyusa nga litya? Neva mu paaka enkadde ne mugituuma eddala, kubanga erinnya lyasigalawo lya paaka enkadde naye ng'etemagana. Twebaza gavumenti, Pulezidenti Museveni tukolera paaka yaffe eno bweti. Erinnya lyasigalawo nti nkadde naye ng'ekyamazima yalibadde mpya, sinza weerabika bakati ye mpya mu zonna. Nange bwe mbadde ndaba kyekituufu, naye ng'erinnya lyasigalawo lyo linnya nga wala nti saawa ya Queen naye nga yavaawo dda, City Square naye nga teriiwo. Nakino we kiri muganda wange. Mukulu Mutebi, tugenda kubanga tutambula mpolampola, tuli mu keeterekerero na kwetegekera lukuŋŋaana lwa njiri oluli e Kololo. Emu ku paaka ezisinga okukozesebwa yeeno, si kutwala butwazi bantu Kololo. Kituufu. Naye n'emmotoka ezibajja ze bavudde zibaleeta muno ate ne balinnya ne basaasaana. Kwegamba galinga matabi. Mwetegese mutya? Mwetegefu nnyo abantu okusaba wamu n'okusaba eggwanga, kubanga si buli muntu tajagenda, naye abangi nnyo abagenda okugenda ku lwaffe bagenda kusabira eggwanga lyaffe litebenkere emirembe n'ebizibu ebyo n'ebibirimu. Muna ffe tuli beetegefu ng'abali mu mulimu gwa transport okutambuza abantu baffe ekiro n'emisana ne ku makya bonna bagenda okuvaayo, era stage yaffe abantu baffe bagenda okugenda e Kololo
stage yaffe bagiyita bukasa jokers ewali ezennaggulu ezigenda okutwala abantu ekololo beetegefu era nga woziraba paka yaffe stage yaffe egenda okutwala abantu abo ekololo bajje wano mu paaka enkadde stage bagiyita bukasa jokers naggulu we bajje wano ku makya stage yali eyenaggulu neya jokers kata nesigala stage emu bonna bakolera wamu era stage yaffe nene emotoka ina nyingi mpitirivu esobola kuggwawo kyenkumi abantu baffe tife mbyentambula tutambuza abantu emisana n'ekiro tetuggalawo paaka eringa poliisi eringa ddwaliro n'olwekyo abantu baffe babeere bagumu nti emotoka paaka ejjudde neweziggwawo ezawano era ezennaggulu neweziggwawo zino era bafuna endala wali baneyiba neabawa batulina nyingi mukitegeka oba kubanga waliwo time okutuuka nina mu lukuŋŋaana olwali ekololo omwaka oguwedde natuuka nentuuka wano nga wakaze nga zonna zigenze etteeka likkiriza kati kubanga tetwagala abantu baffe abajja okusaba ate babeere ku stage nga balinda emmotoka muganda wange emmotoka zaffe tezisobola kuggwawo kubanga nga bwe nkugambye nti take for example nga walaba omukolo gw'ennamugongo egubeerayo nga satuuka abajulizi paka tekalira stage weziggwako nga teba neyiba endala twewolayo ngaera zijja zitwala abantu baffe nkakasa nti emikolo egy'amaanyi ng'egyo tubeera beetegefu okutambuza abantu baffe era stage yaffe eno gyolaba eya bukasa jokers neetegefu nnyo okutambuza abantu baffe ekiro n'emisana bajja kukesa nga batambula ne ku makya abanasobola bonna bajja batambuza abazimulungi eno stage bayita bukasa jokers mu paaka enkadde ogiraba bulungi osangibwa wano ku madaala wano eri mu opposite ne Real Complex abantu baffe bonna abanagenda bajja kulinnyira wano TV atuze okubalaga bute mugenda okutambula kunaku olwokutaano Independence Night ekololo abakiraba omwaka oguwedde mwakiraba nti gwali mugano nga gwanswa mu bannaffe abatakisi wano wetuli nga abantu beeyiwa ekololo bava mu bitundu ebyenjawulo ne bapa zino kati paaka zino ate ze zirina obbajjamu okubatwala gye baba bagenda okukolera atutandise n'abakulembeze otubulira butya bwe beetegese naye n'abantu tujja kwogerako ku nabo naddala abaatwala abantu omwaka oguwedde bo batuwa ekifaananyi kyali kitya era se weebali bano abadureva security etaiti security yaffe mu paaka nga bulijjo ebyo twebaza gavumenti n'etongole ebikuumaddembe naffe ffennyini nga abatakisi tuyita mu kibiina kyaffe ekya out of tulina abasibite bayitirivu era obalaba balabeerawo abambadde enforcement abambadde defense abambadde buli kimu ebyokwerinda mu paaka nkadde biri gulugulu era abasaabaze baffe bajja okuyinyira wano paka budde kukya bakasa tebajja kufunako wadde okutataganyizibwa babbi security eri gulugulu tujja kubakuuma tujja kubatambuza bulungi fe omulimu gwaffe kulanga abasaabaze baffe batambula bulungi nga tebabonaabona ba gavumenti yatukuwasa ekintu kino tambuze abantu ku lwa gavumenti n'olwekyo abantu tebatya bajje mu paaka yaffe wano balinnye ebyokwerinda biri gulugulu n'emmotoka weeziri ezigenda batambuza abantu nno bayinza okuddayo ne beebuuza ebibuuzo bingi paaka teggalawo paaka teggalawo eringa ddwaliro eringa poliisi tukeesa tuzibya paaka teggalawo gwe wojjira wonna ate ku lunaku olwo lwokuba nti lunaku lukulu nnyo lwa Independence Night tugenda kusabira ggwanga lyaffe abantu mbakakasa babeere bamativu tugenda kutambuza abantu n'omutima gumu ate ku bbeeyi eyo yennyini ensaamusaamu tetugenda kuseera bantu baffe omugano gujja abataka bano boolaba ebeekolera emiwendo egyabwe kooti etuulirawo neyambusa emiwendo tebajja kuseera bantu baffe ebbeeyi yaffe eya bulijjo yegenda okusigalako ng'etwala abantu abo tetugenda kubongeza kubanga kyebagendako kya ggwanga era naffe tubaagala te basaabaze baffe olwekyo tebatya abasaabaze baffe bajje wano ku bbeeyi yaffe ya buli tugenda baseera sirinnya 2,000 ntono nnyo 2,000 kacupa ka soda ng'atuuse Kololo tetugenda kwongeramu alisinja 5 tugenda kukola okulaba nti abantu baffe tatu balina ssente kati w'omwongeza kiba kirungi ate agenda kusaba busabi tagenda kukola bizinensi obeera oyongeza waaki singa aba tagenda kukola bizinensi kyagenda mu mwolesa okutufuna ssente ogamba kale kaleko naye ona agenda kusaba busabi talina ssente tuyinza mwongeza ffe twakakasa nga tuli wansi waffe w'ekina kyaffe kya out of twakkiriziganya tutambuze abantu baffe ku bbeeyi kubanga embeera naffe tugiraba wadde amafuta ne gakka naye olw'embeera eriwo naffe tulina ssente nabo tebalina ssente tuyinza bongeza tweyanza eki ayine
era kyoyagala okugattako olunaku lwakutaano byonna tujja bikola oli ku TV sebo butereevu amanya ayine byona Benoni traffic manager w'ekibiina kya utofu ekisabaza abasabaze mu Uganda yonna. Nze nsooka n'okusiima Pastor Bugingo okutereko Independence Day olunaku lw'okutaano era tumwebalaza ddala era nsiima Katonda atuyisiza mu bibiina ebirungi byonna naye tusinga kwetaaga ebirungi. Nze nkubiriza aba taxi driver mwenna n'abasabaze baffe abagenda kulinnya emmotoka nga bagenda ku Independence Day e Kololo olunaku lw'okutaano. Stage eri mu Park Nkadde na Kololo go down esente samusamu 10 stage eyo okulaba nga bakubiriza abantu ne badriver baabwe obutongeza sente olunaku olwo. Ekirala nze nga atwala ebyentambula mu kibiina kya utofu nkubiriza abantu bonna mbakubira omulanga mujje mu bungi ne stage endala tuzigazeetinzeewo ez'olunaku olwo ku lw'olunaku olumu si lwa bulunaku naye ava Masaka mujje mu bungi abana bali mu Kampala stage mweziri tongeddemu n'endala mu street ezimu State Square mu Park Nkadde naye nga stage ye Kololo naguru enkulu esekasangibwawo mu Park Nkadde egenda okukulemberamu ebirala bigoberere egenda kukulemberamu ebirala bigoberere. Security fenga bwe tuli ekibiina ekitambuza abasabaze mu Uganda tukolagana ne police security eri guruguru nze kenyini ndi omu kubakola n'ekitongole kya traffic ekivunaanyizibwa ku mateeka g'oku nguudo era kyo kigurukanyiriza ne KMP traffic Kampala Metropolitan ebyentambula bijja kutambula bulungi amakubo tujja gaidinga bulungi mutambule bulungi ne security eri clear. Ate mbakubiriza n'ekiro tujja kukola mpaka kiro era mbakubiriza aba drivers n'abasaba baffe bagende jingo season ku mwaka oguwedde muzeeyo ogenda nagwo njagala abaaliwo ku olwo batunyumizeeko kyali kitya oluvannyuma tujja ate kweyongerayo okubanga tubalaga abantu abalala abagenda mu maaso n'okutulaba. Tuli ku Assault TV butereevu obulamu bulungi obulamu bweyagala olunaku lwakutaano kuli Kololo kamaffe yeebazibwe amina sibisibuzi oli bulungi neyagala okuguwedde waliwo omwaka ogugeri naliwo ssebo byali bitya mu abatakisi twalizamu byali birungi abantu batambula abasaabaze baali bangi tunyumize kumita emboozi abasaabaze baali bangi kumpi batulemerewo byembadde mugamba naye nga twafuba dukola ekisoboka kyonna okulabika nti tubatwala mpozi tufunamu obuzibu olumu okwambuka Kololo wabeerayo jjaamu mungi nayekoolo yaliyo kati netusalawo tubaleke wano kuki kweyateero bo bambuke ate nabo olumu ne bagala tukaluubiriza naye nga situganye buganyi mmotoka okuvaawo ogenda okutuuka eri waggulu ku kisaawe kigyetagisa essaawa namba so senga oba ovuddemu n'otambula kikwetagisa eddakiika bwe ziba ennyingi 10 naffe bwe tuba tugenda ku mukolo gya pulezidenti olumu tutambulawo kati ke kazibwako mu basaabaze ke tutera okufunamu naye nga tewali kirala bajja ne balinnya ne tubatwala naye kutandika ssaawa mmeka olwo omugano gutera kusinga okutandika ku ssaawa 9 abo ng'abamu banyuka oguyitirira okuzirwanira omanye eno paaka mujja tusonyiwa bwe bapaakinga bwe bagenda era bwetyo tulina okubeera njagala kufuna ku bujulizi bwo oli driver akola mu taxi yesebo nga mmwe bwe
ewaka akaveera kajjulako akaveera keeyongerako akaveera keeyongerako ddala taddayo eka n'emitwalo 2 Kololo asobola okuddayo n'3 ate baba yafubye n'akeesa n'5 agifuna tekirimu sitaani kati sooka otubuulire luutu emu yokka gye muyitamu oba waliyo amakubo amalala nga muva wano okusinga nga tulina luutu emu tetulina ndala bw'obayisa eri oba baleka wala nnyo naye tuyita wano ku main kweyateera awo tetutera gikozesa kuba naye wabeerayo jjaamu ate atali wa takisi owabagagga ate beevugiranga ate ffe tuba mukwagala kudda kunona baki basaabaze mwetegekedde mutya olunaku olwokutaano olunaku twetegekedde bulungi kuba mmotoka tugezezaako ziddaabiriza era namu oyinza ogiraba nga esiwuse naye edduka abakulaba ku Soul TV oli butereevu babuulire siteegi eno eriwa bawe endagiriro entuufu siteegi eno bw'otunula bwoti waliwo yo complex eri wansi wa Royal Complex munamupaaka enkadde waliwo aponye supermarket gye bayita mega supermarket mu bitundu ebyo Platinum House Astoria awo wonna stage oba osobola ogiraba obulungi kati omuntu ajja wano mu bye muba muyimba muteekamu ekigambo Kololo oba Independence Night kubanga ekyo kyanguyira omuntu kaakati ekyo ku lunaku olwo tukyogera era nga tulina stage ey'Kololo direct weeri yiyaawo ebeera awo wali emmoloka ezo tugirina eri permanent buli lunaku amanya gaffe Mukasa Joseph tweyanziza nnyo tweyanzeege abatulaba tuli mu paaka enkadde tuli mu Unveiled Experience tubalaga abantu bagenda okugenda ku house bagenda okugenda ku Independence Night wali e Kololo anti wano abeeno beetegese nga bateetegekangako okubasaabaza emisana ku makya ekiro akawungeezi buli kimu kigenda kubeera taratibbo era wano we mujja okutuukira byonna byonaaboze nabyo oba kusabira oba ki bano batusuubiza nti bijja kubeera secuwa ati wali kutya nti oba bajja kubbako ebintu nedda ndowooza tetwafunamu keesezi ezo tetwazifuna obumulumulu ndowooza bwali awo nti jaamu yali mungi nga jaamu yasinga naye nga ebyokubba oba babbi masimu biki tetwabiraba ate n'ekirala omuntu ajja okusaba ti waliwo akiyeetika gusawo gunene kwata akantu akasaanidde akali mu bayibuyo ate n'essimu zino oba si kikulu nnyo gireke eyeeka kuba eyinza okuwaliriza okukusala ensawo gireke eyeeka otambule ojje oba olina akana akatono akasimu akanawuliza abeeka kubeera nako naye eno yeeyita abazeetaaga bayinza obutakuteega wali naye ne bakuteega mu kifo ekirala kuba bamanyi ojja kuvaayo kati awo mbawa amagezi essimu n'ebintu ebiyitiridde obungi babirekeyo bajje ajje ng'omuntu n'akantu kakadde kyemmanyi ne mukama ajjamuwa omukisa ajja kumanya nti yeetegese bulungi tweyanziza mwetegese nakyo ekisinga okuba ekirungi omuwandiisi ajja tuyitirako ku chairman wa wutofu kuba yatugambye ajja mukubira essimu atwegatteko naye tukyagenda mu maaso n'okubalaga ekiri wano mu paaka enkadde enyirira bulungi nnyo neewonyeza okuba nti n'okujeera kati bajeera ate kyalimu enkuba kati ekiri wano singa kifumba mutuku naye kakati senga ekiri wano senga kifumba mutuku naye kakati olaba nti abaasemba okujjana emyaka 2 egiyise ojja kulaba nga ate buli kintu kyakyuka bujukiza ati olunaku lwero olwa Independence Night alugenda kubeera olunaku lwakutaano tubatambuza okubalaga kakati ekiri mu paaka wano bukasa ye stage tuli mu Unveiled Experience tujja kugendako ku stage ez'endala ezireeta abantu kati ng'ey'ejjinja stage ey'embaale simanyi oba muno mweziri basically omuwandiisi
nga tuvuddeko ku kino ekya Friday bannayuganda beetaaga okumanya bukyanga babakuwasa paaka eno nga bamaze ogikola tugenda kutandikira ku birungi bye mufunye n'ebibasoomooza tutandikire ku birungi bye mulaba bye mufunyemu bwetaba tukwasa paaka eno nga bamaze ogitukolera obulungi we bati tufunyemu ebirungi bingi nga okyogeddeko emabegaawo nti enkuba we yali etonnya mulundi guli obanga ali mu kiraalo ky'ente naye olwaleero naawe otambula muno olaba obuyonjo mwebuli enkuba ne weetonnya wano otambula bulungi amazzi tegaligama paka bagiwunzika bulungi tewaliiwo nsonga yonna yonna kati gyetufunye challenge yonna yonna mwebanga ezo ez'obuyonjo kulu nnyo paka twali mu mbeera mbi challenge gyetufunyeemu gebaali bakola paaka yaffe eno bagifunza enkola design yajja eri ku mulembe naye yafunza paaka yaffe olambula obugulumu obulimu obugulumu ng'owe emotoka yali erina okuyitawo kati zikwata jamu nti ekkuba erina kwetoloola neyita mu kkubo limu so oli weyasanga weeyita olw'okuba paaka yalinga ngazi kati emotoka tulina nnyingi tufuna challenge nga wola kati amakubo geesibye nti ono agenda kuba avaayo amaze okutikka ate okumuviira oli amala kuvaayo nadda mu maaso ate wadda kkubo alina okusiba endala ezigenda okuyitawo so eyo challenge nene gyetulina mu paaka twali twagala babumenye wewaawo buyamba abasabaze okuyimirirako naye ffe nga ffe abavuga emmotoka tebutuyamba nnyo olw'ensonga nti amakubo oluusi emmotoka yetolola wala ekyokubiri buli mmotoka eri mu paaka wano buli stage erina kukuba livansi eno nga yepakinga nekuba livansi neevaayo neeviira endala ejjudde awo mu kaseera ako ziba zijjudde nga zikuterayo paaka we yafunda emmotoka tulina nnyingi kubeera Market Street eteerawo gaadi engumu temmotoka eba evudde eri kituufu nnyo kyangu nnyo okugwa mu paaka netta abantu bonna abali eno wansi tusaba KCCA tuyambe ate mbyokwerinda era etwongere tutereko ne olukomera wansi tufuna challenge ndakati nga byokwerinda eti ebaddewo ya bomu nti otunula eri wansi tewali wadde lukomera okutayiza paaka eno gimalayo taddeko abakumi si kyangu naye mbeeramu amakubo nti omuntu alina kuyitira wali kiba kirungi ne kati wasanga waayita mu byokwerinda tufuna ekizibu olw'ekyo mu mbeera y'ebyokwerinda naye nga mu byobuyonjo paaka yaffe ennungi twebaza pulezidenti olw'ekyo n'okubeera nti twalina tereeti y'abagagga abaali baagala ogitutwalako naye mukama waffe pulezidenti yasalawo naga nti paaka y'abantu bange abanaku erina okubeerawo tumwebaza olw'ekyo kubanga bwe baatugobaamu oluli nga bagenda ogikola twali tutidde era nabalaba twatya nnyo nga ne layini oziraba ezirimu ziringa za baasi abala bagamba ya baasi ate bagimaze ate oba ekizimba aveeri nti ate ngenda kuzimba wano so bagitukwasa katuli beetegefu oyo yenayina yaga ogitutwalako taddanga lwaki tompa ku muzindalo nga sinakubuuza kyakubiri kubuuza ku bannamayengo bano abeebusiya namayengo bano be basinga okuleetera pasita buginga abantu nevawo kalona oli bulungi taata not bad how are you noonya driver wa wano driver I'm looking for the driver tunyumyemuko oli kiriya okuba kimuna namayingo watambula watya stage tambula bulungi omanyi mwe mbagala nnyo nti mwe bamu kubatambuza abantu abajja ewa mukama wange Pastor Rosias Bugingo okusaba olunaku lwakutaano tulina okusaba kwa Independence Night Kololo bangi abava ebusiya nga bazze kusaba ate baddeyo njagala okakase bukakasi bantu nti temugenda bongeza ssente tera kwogeza ssente mugenda baleetera meka baleetera emitwalo 22,000 era netubaddizayo emitwalo 22,000 tetwongeza n'olwokuba engeri y'amafuta egaba geeyongedde era nebbi eyinza okusitukamu enasituka ku lwakutaano luno naku bbiri waliwo wetugumiikiriza lwaki ate temwagala gisitula kati anti nga geeyongedde ne gatuuka mu kakaaga tuba tulina okusituka netuba nga ki
omulimu gw'okuvuga takisi olabika ogubaddemu ekiseera omuntu bw'anaakugamba nti agenda Kololo kusaba njagala omulagiira agenda okuva Namayenga agenda okuva Ebusia ogenda muleka wakubanga nsuubira oyo ye teyeetagisa kutuuka eno awo mba muleka ku yaadi anti yaadi kyeki yaadi ng'obujinja road ewali commission awo tumuleka ye n'akabodaboda nekamwongerayo wali awo batambulawo awo oba okutambulawo bakisinzira nfuna ya muntu n'obulwadde engeri gye bubeera bulumamu abantu abapoliisa agasijja kusobolawo basukaali naaba nga asobola okutambulawo ku yaadi ne ku poliisi ya Jinja Road wokumpi ku yaadi wekumpi ekitegeeza oli bw'anaakugamba nti nze ngenda Kololo okusaba omugamba wano tomutuusa yena ate sente kweyongeramu simutuuse kati ababusiya abaku oli ku TV butereevu bagambe nti mwetegese obbaleeta olwokutaano badriva bannange tuli beetegefu okuleeta abantu abajja okusinza Mukama Katonda olunaku lwokutaano era nga bajja Kololo tusaba Katonda atteeremu obwangu mu nsonga eyo naye oluguudo lulutya oluguudo hampu nyingi ate oluguudo okuva Ejjinja paaka Kampala lwo lubi abantu baleete mpola mpola ebinnya biyitiridde ovuga drone tuvuge muluka ezaffe zetumanyidde ennaku drone tetumanyidde ennaku bulungi kubanga ekyali nzibu ya kanika ezo bangamba nti zidduka nga nnyonyi ezo zidduka nnyo tuziinawo naye nga ezo nzibu za kanika kale ssebo ab'e Namayengo Mbale aba Isoli Abusiya bagenda kubaleeta era bajja bakomya wali ku Airtel mwambuke nga bwe mwawulidde mwami Mutebi ng'ayogera mwe temwetaagisa kujja mu paaka nkadde sente zezimu naye awo osobola okutambulawo ekyo kyenjagala okubategeeza tuli mu Unveiled Experience kubagenda maaso n'okutulaba kati twogerako ko ne badriver abatonotono kati awo be bagenda okujja abantu erudda eri okubaleeta erudda eno Soroti Mbale oludda Wamalabba nga mugenda okusaba ku lunaku olwokutaano seyo oli bulungi ate kaki zaaki ebakubakalango Independence Night oli otya kibeera kintu kyakuyamba akola ku stage y'Ejjinja ate bannanga ab'Ejjinja bangi abaagala omusumba bugingo ku lunaku olwokutaano mugenda kubeera ku mugano Jinja mbaleetera waliwo ayogera stage ali luddako yatunoonye omwogezi Unveiled Experience ye program mwe tuli kumwe abagenda maaso n'okutulaba naye nga tubeebaza kyenjagala okubeebaza nnyo esebo waliwo kye twawulira nti paka emunaagitandika mugenda kujjamu bano abayita mmotoka omuntu anaategeera atya nti agenda Kololo ng'ate mwabajjamu bamwe bali abatonotono eyo teyali nteekateeka yaffe ffe ng'abali mulimu gwa takisi eyali nteekateeka y'abali abaasoma mu palamenti bayebeeta enteekateeka eyo naye ffe nga ffe abalina experience mulimu guno tosobola kujjawo muntu alagirira emmotoka olw'ensonga nti abantu bangi bayingira mu paaka nga tamanyi kusoma kipande ebipande mwebiri nga woobiraba omutamanyi kusoma awulira buwulizi ddoboozi nti Ejjinja mweyo n'asooka alinnya so kizibu nnyo okugjawo omuntu oyo tulamuteekawo lwakigenderero naye bali abateekawo embeera eyo aba palamenti bali amanyi mugaso gwakyo twebaza babuulira ensonga eyo nabo ne bagitegeera nti ddala nnungi omuntu okubeerawo ng'alagirira omuntu kyova olaba ayitibwa gayidi kuteekawo okustage ayitibwa gayidi abeera gayidinga ebintu bingi ebayita gayidi oyo alagirira abantu ku stage si kulagirira kokka ayamba mu bintu bingi mbasaabaza okulaba nti batambula bulungi okulaba nti stage babeera kacyankalano yennyini yagikontrolinga essaawa eyo okulaba nga emmotoka zipaakinga bulungi so abeera akola omulimu gw'amaanyi ogwe bayita gayidi toyinza mujjawo paaka entambula bulungi ekyokubiri kyenjagala okubuuza ebyokwerinda mu paaka enkadde biri bitya ebyokwerinda mu paaka enkadde neebaza abantu bonna okusokera ddala mu kitongole kyaffe abakama baffe aba outofu tulina aba enforcement bangi nafe abamanagement tulina aba defense mwe bali mu paaka ebitongole ebikuuma ddembe tukolekana nabyo bingi mwebiri muno mu paaka abaleeya n'ab'ebyambalo batuyambye mu kaseera kano era tewali wano bubbi mu paaka tugezaako nnyo okulaba omubbi wonna wonna asobola okugendawo naye ebyokwerinda biri gulugulu era bakaba baffe bagulu tubeebaza kyamani baffe sekindi n'olukiiko lwonna paakuka wansi ebyokwerinda bakwasaganyizza bulungi ddala obutembeeyi mwabugoba mu paaka abatembeeyi titubakkiriza kubeeramu
naye olw'embeera nti waliwo abamu bannaffe ng'omuntu agenda kutambula agenda jjinja nga wala abasafaali twagamba wakiri owakasoda ne kakeeki omuntu waffe amuyamba amuwe naye nga womanyi bannayuganda oleka wa keeki n'owengoye wajji wansi ateekayo saawa kizibu nnyo naye nga tubakkiriza mu paaka teeka teribakkirizaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege embeera yeeyo olunaku lugenda kubeera lwakutaano eggwanga lyonna ligenda kuba nga litambula okudda e Kololo chairman tujja kuddako wano twewale omusana guno mukama yanyamba nti nategeezebwako nti ebyamawulire wabikugukamu nnyo sooka obuuze ku batulaba kati tugenze national tuvudde mu kyeggwanga tugenze Uganda yonna neyanziza bwana Mutebi nekkulu yonna gy'otambudde nayo okusooka tusima empeereza ya Soloti TV okubeera nti etambula neeva mu studio nejja netusanga gye tuwangalira amanya Rashid Sekindi nga nze ssentebe w'abatakisi essaawa eno onzije nange mu ofiisi nenkwebaza kwekuumira mu kunyirira nenzija njagala kukopa pasita Bujingo ntera omulaba musajja abeera masimaati eva okuba obusuuti bwe ate buli fitting kati naye ngezaako muko ate muganda wange so njagala okwebaza enteekateeka za Soloti TV okusaba kwe Kololo omanyi Soloti TV njiraba soka iriko programs nyingi ezimpalirizo giraba ngolesa okuba nti nno yabalokole naye eriko programs nnungi ate nyingi ezimpalirizo okubanga njibeerako so bwe njibeerako nesanze nga ndaba olukuŋŋaana olugenda okubaayo e Kololo oba gye bayise independent night ndi followinga kiwulira ate okubeera omusiraamu tekitegeeza nti nno mba si followinga bikola ki bigenda mu maaso so olukuŋŋaana olwo enjiri y'omukulu oyo kituufu kubanga enjiri ye si yeeno enjiri eyavuwaza abantu waliwo abantu abakuumira abantu mu makyaki gaabwe mu makyakiro ddi ne babakamula bebabakamudde naye ono akubuulirira n'akubuulira kiki olina okukola omunafu n'amugambako awo abantu ababuulira open so enjiri ye erimu okubuulirira erimu okuyigiriza erimu ate okuteekateeka abantu so bw'oba omufolowinze enjiri ye ennungi so namulabye ng'alanga independent night egenda okubeerayo ku Friday e Kololo kyamukisa mulungi tufe tugenda okusaabaza abantu tufe tugenda okubasaabaza obajja mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ate bava wangi mbalaba kuba nalaba emabegakaawo waliwo yali embaale naye abantu ate baavanga ekitigumu baava eno e Kampala yennyini ne bagenda embaale so kati ne kino ekiri e Kololo abantu bangi abagenda okujjayo abagenda okulinnya emmotoka zaffe assurance gye njagala obbawa tetuwongeza bisale kuba abantu bayinza okutya nga bagamba ate abatakisi bayongeza olw'amafuta n'ebirala tetwongeza bisale omuntu yenna ebisale by'otambulirako bulijjo byo byogenda okusaabalirako ekirala security wise nti ennaku zino tulina ebyokwerinda weebiri nenkubira omulanga n'abalokole mwe n'abagenda okujja mu njiri eyo temulinnya mmoloka zino zivuga makumi emmoloka ezo zibaamu abantu ababbira mu mamotoka zibakazaako eryanywezaamu ojja n'ogituulamu ng'olowooza nti nno otudde mu motoka mulimu abasaabaze olaba mulimu abakyala naye ng'abantu abatuddemu olumala okutuulamu oba wamawulire laputopu tozisigaza simu tozisigaza sente zo tozisigaza so abantu abo tubakubira omulange emmotoka bazirinyire ku masiteegi bazirinyire mu mapaaka tulina paakisi ez'enjawulo bw'oba ovudde mu northern route ojja kujja paaka tulina paaka eziri eri ekawempe kati empya eyebwayise paaka yebwayise weeri ekyali mpya yes paaka eyo ejja kuyambako abantu abava mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mmoloka ne zitajja eno Kampala ne zibayisa ku northern bypass ejja kutwala butereevu mu paaka eri bwayise ettamino namba eri awo nnene nnyo paaka eyo erimu emmotoka era zijja e Kampala ne ziva e Kampala ate ne zigenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo so abantu bagyeyambise tulina paaka e Nateete
tulina paaka ez'enjawulo eziri mu bitundu by'eggwanga eri ebyenjawulo kubanga abantu bandyagadde chairman ne tubatemeratemeramu kati bwe tugenda ku luguudo lwa Jinja Road kubanga olwo luleeta nnyo atavudde katugambe ejjinja eyo wala ow'emukono owaawaawo obweyogererawo tulinawo paaka ebweyogerere waliwo paaka ate ekirungi ezo zo zibakumya wali ku yaadi zibatuusa butuusa wali ku yateera tebw'otuuka ku exactly awo atambuzaawo bigere era bwekutuusa awo otambulawo butambuzi n'oyambuka mu kisaawe waliko awo mulinawo paaka endala ng'ovudde ku yebweyogerere bw'ojja enakawa awo katale tulinawo newankubadde nti teri mu paaka mwennyini waliwo akatale bateekawo ebintu naye tulinawo emmotoka ezirina era bw'otuukawo zirina bagayidi ezo zo ekitegeeza awo tewali balubyanza tewaliwo balubyanza enakawa weziri emmotoka ezivaawo nezijja nezikuleeta eno enateete bwe muba muva ku saidi ya Masaka Road nateete paaka weeri mulimu bagayidi basobola okulinnya emmotoka nojja nekuleeta e Kampala bw'oba ovudde ezenateete zisobola okubayiwa wano oba basobola okubayiwa wano oba basobola okugirinnya bwe baba bangi nebavuga straight nebatwala tekirimenya tteeka yes as long as nti bw'ogenda mu kitundu abantu baga nti nva wano naye ndeese special ate olw'okuba olunaku lumanyikiddwa ojabaga nti ndeese bantu abagenda okusaba ewa pasita Bujingo ekitegeeza tetugenda kulaba kuba butima kwolwo tewajja kubaawo alagidde tewali kuba kwolwo abantu ba pasita Bujingo mubatambuze bulungi abantu ba Katonda mubatambuze bagende basabire eggwanga paka kyawe endala gye tulina ku luguudo awo bwe rutyo na ekibuye kakati eziri ekibuye ate zifuluma bufulumi tezireeta eno naye emmotoka gwe gy'oba olinnye ng'ekujja tugeze Kajjansi zikuleeta eno making sure nti emmoroka eyo gibuuze ontwala ngenda Kololo ejja kugaa nti either kutwala ku Shoprite ekuleeta ku Shoprite tolinnya ezo z'amakubo yingira mu paaka enkadde ojja kusangamu emmoroka butereevu ezigenda okutwala ekibuga kyakyusekyuseemu oli ayinza okutuuka e Kampala ng'enguudo ezimu za mu bbanga endala zaaki ne paaka enkadde yo weeri paaka enkadde yo weeri tennaba kuvaawo paaka empya weeri tennaba kuvaawo Namirembe paaka weeri Namayiba paaka weeri paaka ezo zonna Kisenyi paaka zonna weeziri zirimu emmoroka ezisobola okutuusa Kisenyi paaka yawukana ne Gwanda Gwanda lyerinnya eppya naye ng'abantu basinga kumanya Kisenyi paaka yeemu kubanga eyo nasangayo bangi be batwala e Kololo mweyonze nagiyitanga Gwanda naye paaka ya mu Kisenyi paaka y'omu Kisenyi waliwo paaka eri wano gwe watandikira emirimu sijja kwogera nnyo gwe watandikira emirimu ng'ogenda Busaabala oba Busaabala oba Salaama paaka yange era ekyaliwo yevaawo egenda Ntebe eyo tereeta awo nkitegedde paaka ki endala gyendese mu Lubigi awo wali watya paaka mu Lubigi waliwo paaka ng'osomose akatoogo waliwo paaka bagiyita emisana mulimu mmoroka ezijja e Kampala eyereeta waliwo then ne ku Northern bypass kwennyini ebusega we bayita mu katoogo waliwo paaka egenda ebweyogerere naye ereeta ne Kampala then abava Gayaza Road waliwo paaka kali awo bayita ewa Mambule naye awo nawo waliwo emmotoka ezijja nga Kaleero ezijja e Kampala so emmoroka ezo abantu bajja kukozesa nnyo Northern bypass eyo ate abantu baffe bazze balaba bakulaba babalaba n'aba security ng'eyogerwako ebintu bingi Northern bypass eyo ng'okulira taxi mu ggwanga Uganda security yayo egenda kubeera Northern bypass twateekako olukiiko lulamba nga lwaba taxi lwa security luliko stage eziri ku Northern bypass stage ziringa 13 era twandyagadde otubulireko at least zojjukira awo stage kati nga bwe nkugambye nti wali ebusega waliwo stage ziri bbiri waliwo eri mu kapaaka ako nga Mandela wakubira obuwunga wali ekyuma kya Mandela then ne wano ku Northern bypass kwennyini ng'osomose roundabout waliwo nawo stage kati stage endala ezibadde wano ebwayise ezo zayingidde mu paaka ezibadde kukubo zayingidde mu paaka y'ebwayise then bw'osomoka awo tulina enaalya tulina ekiwaatule tulina wano ekigende Namugongo
paka ebweyogerere Kayembe tulinayo stage paka Mukono. Kati abo bonna stage ezo zonna twagenze tuzifunako membo babiri oba omu ne tubakolamu olukiiko lw'abantu kumpi nga 18. Olukiiko olwo buli omu bamonitalinga ebikolebwa ku luguudo era okuva lwe twakikola twali ne kempi Fande Tanuye ne tutongoza olukiiko olwo insecurity ekendedde era olaba tewakyali nnyo bantu bakuba bakasuka bibuloka ku mmotoka z'abantu n'ebirala so embeera eyo tusobodde okuba nga tugikwasaganya ku Northern bypass tekukyaliko nnyo bubbi bwa ngeri eyo ate n'ebino ebitaala bye baateekako ekiro okuba nti kati tewakyali nnyo nzikiza tweyanziza nnyo tweyanzeege tuli ne chairman yutufu omukulu Rashid Sekindi badde waffe bwabeera n'ebizibu nga tuyingira bwe tuba n'ebizibu ng'ayingira buli omu ayambako munne mu mbeera emu oba endala nkulaba nnyo buli lwe wabeera omukolo Kololo okusingira ddala ogw'ekibiina ekiri mu buyinza oba MK oba Museveni simanyi oba Mwewooma wagenda simanyi oba Mubakidde wagenda okunga abantu nga bw'otabakungangako ne bagenda Kololo buli mukolo gwe musaale mu bakonga abatakisi bakubiriza obajjukiza olunaku olw'okutaano ate naawe otubuulire ku luno onajja oba ku luno seetizigwa byafuzi temuliyeero ekisoosa tekirimu sitaani muzeeyi wange bwe yali afa Haji Muhammad Sekindi omuntu gwe yatulekera ng'omukuza pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni oyo mukuza newankubadde bayinza obutandaba nti ngendayo nnyo nga muzeeyi naye nange kati nsobola okwetakulira mwagala olw'ekyo okitegeera mwagala olw'ekyo era tekimbaamu sitaani kugamba batakisi nti omusajja oyo ow'ekikoofiira omuzeeyi yensonga lwaki tukyali Kampala twalibadde twafuluma dda naye tulina okumuwagira ebbanga lyakolaki lyamala ng'akyali mu buyinza so tankwasa sitaani tankwasa nsonyi era nga bwenkunga abantu okgenda ku mikolo gya muzeeyi waffe bwenkunga abatakisi mwenna ekisooka musaabaze bulungi abantu ba Pastor Bugingo mbatwale Kololo ekirala mugende musabe tewali nsonga toli musiraamu lwaki tugenda n'osulamu n'abasiraamu babeera no bw'obeera omusiraamu genda kale naawe okubanga ofiiringa ekikulu kya byonna nti ebbanga ly'omala nga okukkiriza kw'okutadde mu Katonda kyekisinga obukulu n'otabeera mu kwonooneka kubanga waliwo abaagala okusula mu bivvulu bw'osula olunaku olumu nga okusaba kw'okutadde eri Katonda muli wamu ng'egguluupu Katonda ajja kubawuliriza ajja kwanukula so mbakubira omulanga mugendeeyo ate ndabye abantu bangi abaweera obujulizi omusajja oyo abagenze mu nkuŋŋaana ze Pastor Bugingo kubanga teziriimu bukuusa bw'aba asaba ekintu akisaba okusinziira ku Pastor Bugingo mulinako ebyafaayo ebyafaayo bye Pastor Bugingo ebyafaayo bye mulinako era bw'aba ndaba nga muvuganga okumutwala mu katale kabubbu kubayita Pastor Bugingo nti yali muntu gwe twatwalanga kubayita naye ng'atula mu takisi zaffe n'ayalirira awo ebintu n'atunda ebintu bye olw'eggulo ne tumukola ki ne tumuzza ng'alamuza kati olwaleero bw'aba ng'afuuse ensonga yalamuzanga takisi yalamuzanga Pastor Bugingo Pastor Bugingo twamuvuganga era ab'Entebbe manya abamanyi manya atumanyi okiwulira nti twamuvuganga ne tumutwala katale keeri mu Kitoolo katale k'okubayita okiwulira nga teyenkana bw'atyo kakati ye mwennyini bujulizi eri abantu bw'abanga yava mu mbeera eyo n'afuuka olwaleero kyali nga mu Kampala ayinamu ettaka kwagenda okuzimba ekitebe lituddeko acres ezisoba 8.5 mu Kampala wakati okiwulira ng'asobola okukkiririza azimbye midiya olwaleero midiya ya Pastor Bugingo nto ku midiya ezibaddewo naye ate y'emu kuzisinga amaanyi mu ggwanga wano atambula olwaleero tuli wano batulaba ndi ne Mutebi naye ate waliwo ali mu bitundu by'eggwanga ebirala era naye bamukola ki bamulaba alikola ekintu kyekimu so Pastor Bugingo yennyini bujulizi kati bw'ogenda gy'ali n'akubuulirira sigamba nti no ate si pastor gw'ogamba nti simanyi yagenda mu Amerika yagenda mu bazungu nga bapasita abamu bwe twakolanga ki atandikidde wano ku zero paka olwaleero wakola mu Kitoolo kubayita paka olwaleero waali awo
simuwulirangako nti yagenze ebweru alina sente z'abazungu. Abantu be tubeera nabo kuba bawuliriza enjiri ya pasita Bujingo. Nze nyina mama wange si musiraamu, mama wange mulokole naye eva kalediyo ke tekava mu kyano ya pasita Bujingo. Bw'abeera ewaka ng'alaba TV abeera ku Soloti TV. Era gwe bw'omukyalira togenda kukwata TV yemu wekoleki maama nkutumidde maama gy'oli kulaba Mungu akusaasidde oli mulamu weebale kukkiririzamu ekyo ky'okkiririzaamu tewali akulinako buzibu. Njagala okwebaza naawe pasita Bujingo ow'amaanyi n'okukkiriza kw'oteeka mu bantu ne bekkiririzaamu ababadde abalwadde ne babeera abalamu so sikirinaako buzibu bwonna. Ate ng'omukulembeze akulembera abantu ab'enzikiriza zonna kyenva mbakunga ti bannatakisi bannange badereeva bakondakita musule ku Lwokutaano Kololo mu kifo ky'okusula mu bivvulu ng'ate mwonoona sitaani abakwatire abakemere sula wali ne Katonda ojja kwekanga ng'enkya ate olina kyofunye ekisingako ku ekyo kyobadde nakyo. Pasita Bujingo nkubanja kimubanje akulaba mubanje Pasita Bujingo nkubanja yasasulanga ate manyi nti wasigala mubanje naye sebo ojjukira watulekayo ffe tukyaliyo Mungu yakusumuusa ku ddaala naye musajja wamanyi abamuvuganga nabo kati babede b'oggwanga eweewaawo oli national okulembera abantu abasukka 5,000 kituufu so weewaawo bw'oba wakwata ku munagiro watapinga ku kyamagero watapinga amafuta amaanyi wano. Njagala omwebaza musaba omukwano ogwo gw'alina agende nagwo mu maaso ayongere okwagala abantu ayongere okukulaakulanya abantu ate naffe tumusuubiza okubeera nga tumuwagira nga tugoberera programs ze n'enkulaakulana zonna zaleeta mu bannayuganda. Kyemanya akadde okamaliddeyo ddala olinayo eddakiika 2 ekisanja kyo sofa ndowooza kiri myaka nga 2 n'ekintu ebiri gyaweze nga 23 ogw'omwezi gyaweze nga 23 briefly tutemeretemere ku yutof n'okwegatta okwo bwe kutambudde mu bbanga lino kuba tetukyalaba kintu kye bayita ntalo wadde okusika omuguwa. Era omukoze bulungi nti bw'oli mujulizi essaawa eno Soloti TV baalabanga misaayi giyiika mu matakisi senga wano nkuba bbato wano essaawa eno singa ng'abo betulwanagana nabo baalumbisizza dda okiwulira bakifeesi so mu mbeera eyo twagala okwebaza Katonda nga tuyita mu kulembeze w'eggwanga His Excellency the President eyatubuulirira ennyo ne twegatta. Bwe twegatta olwaleero gy'emirembe gy'olaba mu takisi gye twegatta olwaleero y'ensonga lwaki tusobola okukola programs ez'amaanyi. Tulina bingi bye tukoze. Yutofu olwaleero eri ku mutimbagano gw'ensi yonna. Ogenda ku www n'onyiga mu Yutofu ojja tusanga ne bye tukola. Ebintu by'abantu ebibula ojja bisanga. Tulina programs nnyingi kati ze tukola. Olabeka nga tukendeeza obubenje erina z'olaba ku Masaka Road tugezaako okulaba nga abantu abatakisi buli muntu akolera ku stage kwakolera. Twagala okwebaza Jeno Katumba Wamala nti atuleze bulungi ng'omuzadde. Twagala okwebaza mukyala wa Kampala Madamu Dolores Kisaka n'ekitongole kyonna okubeera nti batuleze bulungi. Entalo zaggwawo mu takisi olwaleero abantu buli omu bakola okusinziira ku kwekulaakulanya okubeerawo mu takisi. Tukoze bingi, tulina enteekateeka kati gye tulina okulabika nti emmoloka zaffe ezisinga nkadde nnyo. Tugezaako okukwatagana ne bamusiga nsimbi tusobole okuba nga tulipuleesinga emmoloka zino n'emmoloka ennamu emmoloka empya. Njagala okubira omulanga badereeva ba takisi okwongera obuyonjo okwongera empisa customer care. Emmoloka zaffe ezisinga zikaddiye naye ate tusobola oziddaabiriza ne zirabika bulungi. Abasaabaze ne batatwewala kulinnya mmoloka nga bagamba nti mmoloka zirabika bubi n'ebiringa wagirabye. Era tuteekateeka okuyita olukiiko gaggadde abakulembeze b'amasiteegi bonna bazifuuyire nako. Omukyala ayogedde mmoloka erimu ebikukiswaza
ne bw'obeera nga gwe weefuule nti gwe musaabaze otuule mu mmoloka ekiku kikutambulaitsoke kubanga tulina okubuulira abantu baffe tubawe confidence nti tulina kye tukolawo okulabika nga omulimu guno tukola ki omulimu guno tugukendeeza. Tulina enteekateeka gye twagala mu maaso awo okugyawo ensasula eno eya ssente ng'omuntu ssente oziteeka ku kaadi ng'osasula ng'otambula ssente zo zibeera ku kaadi. Enteekateeka eyo tugirina. Tulina enteekateeka ereeta emmotoka nga zitambula intercity ng'esobola okujja emukono n'etambula bweti nga tovuddeemu n'eyita mu buyisi. Ebyo byonna twagala okugondeeza abantu baffe kulabika kuba omulimu weeguli ate naffe weetuli tetugenda kuvaawo ne tulina okubaako bye tukyusaako olabika nga ebikuubo olw'okuba tukyakigezesa ku Masaka kati enkya ku Lwokusatu tugenda kubeera n'omwogezi wa poliisi mu Masaka okwetegereza ebikoleddwa wiiki nga 3 bitambudde bitya kusoomoozebwa kyokulimu then bwe tumala okukirunkinga obulungi ate tulabike nga tukitwala ku nguudo endala. Abajinja loodi bakyagala, Oyima loodi bakyagala okulabika nti abantu bonna gye tunaakoma okutereeza obubenje bugenda kukendeera, obumenyi bw'amateeka bugenda kukendeera, abantu ababbira mu takisi zaffe bagenda kukendeera n'ebintu ebirala ebirengera. Nange njagala kwebaza Salt TV ttiimu yonna Mutebi ne bw'otambudde nabo Yassini Kikoyo ne Isaac Kyagambiddwa. Njagala okubebaza mwebale Salt TV mwebale mwongere omutindo guno mwatandika nga abasaaga naye mufuuse ensonga. Amen. Tweyanziza nnyo tuyanzige Kyeya nja kuba sigattawo era sigattako mbajjukiza enkola ya Momo Pay yajo etaaga okukozesa mu kusasula ate ne free zone batwala abantu mawanga ga Buwarabu. Olunaku lugenda kubeera Lwakutaano, Lwakusatu, Lwakuna ze zisigaddeyo ffenna tugenda Kololo mu maanyi kuggwe omulabi waffe owa Salt TV egenda kubeera Independence Night abantu bava emitala w'amayanja ne mu ggwanga Uganda lyonna. Tubagaliza kusiba bulungi Adola Jimmins yaddamu nkitegeddeko nti bannaffe bagenda natuleetera ku Alevikson olunaku olwaleero ate tugende maaso n'okulayika nti tubalagako ku bimu ku binaabeera e Kololo kubanga y'omu ku bayimbi abasaale ababeerayo. Mbagaliza kusiba bulungi ffe tweyongeddeyo tunaddiŋŋana olunaku olw'enkya mweraba.